kugerebwako mu butuufu ga Allah subhanahu wa ta'ala oyo ali waggulu. Tumutendereza Allah subhanahu wa ta'ala ne tumusaba okutusonyiwa obubi bw'emyoyo gyaffe n'obubi bw'ebikolwa byaffe. Omuntu yenna Allah subhanahu wa ta'ala gwaba asazeewo aluŋŋame tewali asobola kumubuza, nabwe kityo gwaba asazeewo abule tewali asobola muluŋŋamya. Nkakasa mu mutima gwange era njatuza n'olulimi lwange nti tewali kisinzibwa mu butuufu okuggyako Allah subhanahu wa ta'ala, omu yekka atagattibwako kintu kirala kyonna na kimu. Era nkakasa mu mutima gwange nenjatuza n'olulimi lwange nti Muhammadin sallallahu alaihi wasallam muddu wa Allah era mubaka we. Ebigambo eby'ebbeeyi by'amazima tebikubagana bye biri mu Qur'ani ekitiibwa entukuvu n'obulungamu obwannamaddala ze hadith za Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama entuufu. Ebigambo n'ebikolwa ebisinga okuba ebibi ennyo mu ddiini bye bizuule muyo, olw'ensonga nti bibeera bigunje ate nga bya bubuze, awamu n'ekyo nga bitwala bantu mu muliro. Mutye Allah subhanahu wa ta'ala mu butuufu bw'okumutya, temutuukibwangako kufa okuggyako nga muli abasiraamu abannamaddala. Gandalo libadde ddene eryalamanzaani yonna mpaka na sittati, naye ekikulu mu byonna tukomyewo tusaba Allah subhanahu wa ta'ala tuweemu obulungi obubadde mu mwezi ogwa Ramanzaani, era tusaba Allah subhanahu wa ta'ala tweyimirire mu kukola emirimu emirungi ebbanga lyonna, olw'ensonga nti wa'budu rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin, olina kusinza Katonda wo okutuusa amazima bwe ganaakujjira, naye ng'amazima kyali kitegeeza kufa. Tulina kusinza Allah mpaka kufa. Tujja kuddayo ku musomo gwaffe gwe twali tutambuza, enjawukana eyali wakati w'abasahaba, enjawukana eyali wakati ba scholars, enjawukana eri ku basalafu as-salih efaanagana nga eyaffe gye tuliko. Ekikoze bulungi nti bye tubadde twogera emabega bitandise okweyoleka mu Uganda yaffe gye tuliko. Naye bino bikulu nga tetunnaba kugenda ku topics zaffe ze tutambuza, waliwo ekintu ekitambula wano mu Uganda yaffe, okubeera nti wabaawo entegeera esukka ku emu, naye kweza entegeera mubaamu entegeera nga ya shadha, nga ntegeera nga nafu, oba nga entegeera nga eyawukana ne basikola basinga obungi. Bw'ebeera nga enjawukana oba entegeera eyo nga ya wansi, nga waliwo ekigambo ekigobererwa n'okwegatta kw'abamanyi, tewabaawo nnyo bwetaavu ensonga eyo okugireeta. Ogamba alqawlu shadh, ekigambo nga kinafuwa oba nga kyawukana ku bigambo eby'abamanyi abasinga obulungi, tetwandibadde nga tubisoosowaza nnyo ku social media. Qawlu shadh yeruwa mufaraqat alwahid min alulama sairahum, bw'olabanga omumanyi omu ayawukanye ku banne bangi nnyo, then ekigambo ekyo ono kyaba ayawukanye ku banne, tekyandibadde kituufu kukireeta n'okiteeka ku mitimbagano oba n'okisomesa mu muzikiti. Wegamba mawqif as-salaf min al-aqwal al-fiqhiyya ash-shadha, baulama bonna balina entegeera ennuŋŋamu eri ekigambo bwe kiba nga kinafuwa
ekigambo bwe kibeera nga kinafuwa nga kyawukanye n'ebigambo ebyabasinga obungi bo bakitunuulira batya. Ayagala ebigambo bino bikulu waliwo ekitabo bakiyita at-tamhid li ibn abdul bar, at-tamhid li ibn abdul bar, mujalladi ogusooka page 64. Skola bamuyita Abdurrahman ibn al-Mahdi yayogera ebigambo bya Mugundu. Yagamba nti la yakunu imaman fil ilmi, la yakunu imaman fil ilmi, omuntu tasobola kubeera nga mukenkufu mu kumanya man akhadha bishadh min al-ilmi, bw'abeera nga atunuulidde ebigambo ebitono nga ebigambo ebyo nga byawukana ku ntegeera y'abalala, ate n'abeera nga bisoosowaza n'okubeera nga bisomesa abantu, eyo erimu yeebeera question mark. Omuntu omu ayina okumanya okw'Omugundu ebintu nga oli nga ayawukana ku banne n'ayawukana ku basinga obungi, ebyo tebabisomesera, tebabireeta. Ekyo kigambo nno kikulu. La yakunu imaman fil ilmi, tosobola kubeera kakensa mu irimu na kutegeera okwensusso. Man akhadha bishadhi min al ilmi, ng'ola ebigambo ebyawukana ku mulamwa oba ebijja abantu ku mugendo nga gwe byotambulirako. Ibrahim ibn Abi Alba ayina ebigambo bikulu yabyogera mu kitabo kiyitibwa Siyar A'lami Nubala, Siyar A'lami Nubala, omujalladu ogw'omukaaga peegi 326. Yagamba nti man hamala shadha al-ilmi hamara sharran kathira. Omuntu obanga ogenda kutambulira ku system nti ebigambo gamba aba scholars bebatayogera bigamba ebigambo ebyo nga babiteeka mu kasasiro, then gwe nojja n'obireeta n'obiteeka ku mmeeza, oba ogenda kuleeta obuzibu bunene eri society. Bigenda byeyoleka wano mu Uganda. Ebigambo babulamu baba babimanyi naye ne babeera nga teboogedde ebigambo ebyo, ne boogera ebigambo bya omusimbalaala, ebigambo byolabanga binafu era nga kawulu ne bw'obanga ogyogedde mu bantu egenda kusasamaza, ate sikola tabyogera. Ebigambo ebyo nabo n'abalala bangi babisoma babimanyi naye tebasobola kubireeta kuki mu bantu oba mu muzikiti oba ku social media. Era muyina enkola egamba nti kano mukasaasaanye, kano katambule. Lwaki katambula nga kagenda kuleeta embeera etali ya Mugundu? Ibn al-Qayyim abasinga mu mwagala nnyo era y'omu ku ba role model yammwe, yagamba ekigambo kikulu nnyo mu I'lami al-Muwaqqi'in, mujalladu ogw'omukaaga peegi 126. Yagamba ekigambo kya Mugundu, la yajuz lilmufti an ya'mal bima sha min al-aqwali min ghayri nadhir fi tarjih. Ekigambo makula, la yajuzu lilmufti, tekyandibadde kya Mugundu eri mufti awa fatwa oba omuwalimu asomesa, an ya'mal bima sha'a min al-aqwal, okubeera nti yaleeta ebigambo n'abiteeka ku mmeeza, ekigambo kyonna kyaba ayagadde kiba kimusanyusiza n'abeera ng'akiyisaawo, min ghayri nadhir fi tarjih, nga tamaze bigambo ebyo kubisengejja na kulaba na kusoosowaza ekisinga ku kinne waakyo. Okutegeera okwagala okukijjayo bulungi, min al-aqwali shadha, mu bigambo ebimu nga baulama babitwala nti tebyandibadde nga bisomesebwa bantu wadde okubibwa nga fatwa. Ekigambo al-qawlu bis-suqut al-qada wal-it'ami an al-hamil wal-murdi. Wano balina abantu abawalimu wano mu Uganda balina embeera egamba nti omukyala bw'abeera nga ali lubuto tasiiba, era omukyala bw'abeera nga ayonsa tasiiba,
ate kitali kituufu. Bakyala bangi betulaba nga balina embuto nga basiiba, era abakyala bangi betulaba nga balina embuto nga bayonsa era nga basiiba. Ekyo nno obujulizi nze obuva eri mukyala wange yennyini, talina buzibu mu kusiiba nga ali lubuto, ate taba na buzibu okubeera nga asiiba nga ayonsa. Naye wano entegeera bagireeta naye nga omuntu omu alimu eyagyogera, Ibn al-Hazm fi al-Muhalla, ng'agamba nti mukyala bw'aba ali lubuto no need kusiiba, era omukyala bw'aba nga ayonsa talina kubeera nga asiiba. Ate era engeri gy'ali awaka takola, talina bwetaavu kuliisa, era ate bw'aba nga ekisibo kino kimusanze nga ali lubuto, ate ekisibo ekijja ne kimusanga ate nga ayonsa, n'okuliwa taliwa, n'okuliisa taliisa. Ebigambo bwe bityo biba tebyetaaga kubireeta mu kamera na kubisomesa, olw'okubanga kye kigambo kiri shadh, kirinako omuggondo n'omusinziko ogw'amaanyi. Ibn al-Hazm fi al-Muhalla. Kati ekigambo ekyo tekyandibadde kirungi kukireeta, kubanga baulama abasinga obungi bonna jumhurul ulama bagamba omukyala bw'abeera nga ali lubuto nga tasobola kusiiba, oba bw'abeera nga ayonsa nga tasobola kusiiba, tumufaanaganya, tumugeraageranya n'omuntu omutambuze n'omuntu omulwadde. Then omuntu omulwadde bw'aba tasobola kusiiba alye oba asibulukuke, then ekisibo bwe kibeera nga kiweddeko aliwe. Kitegeeza nti no need eri omukyala ow'olubuto oba ayonsa okubeera nti aliisa oba obutaliisa oba obutasiiba, then tasobola kubeera nti abeera nga kamyu, buli mwaka kuzaala, buli mwaka kuyonsa, buli mwaka lubuto. Ne kale bwe kibanga bwe kityo bwe kifaananye, then bw'alifuna time nga tali lubuto oba nga tayonsa, then abeere nga aliwa ennaku ze yalya mu kisiibo. Kikye njagaddemu mu kyo ekyekigambo waliwo abakitambulirako, naye muntu omu mu baulama abasinga obungi bakigaana. Ekyokubiri tuli ku example القول الشاذ القول بإيجاب صلاة الجمعة والعيد على البادية والمسافرين والنساء. Abantu balina irimu egamba nti omukyala alina kimukakatako okusaala ejjuma, n'omutambuze kimukakatako okusaala ejjuma, n'abali mu byalo eyo ewala titatuuka muzikiti nabo balina okusaala ejjuma. Ekyo ekigambo ekyo kyogerwa era Ibn al-Hazm fi al-Muhalla, baulama abasinga obungi ekyo bagamba nedda. Adilla mpitirivu eziraga nti nno ahlul badiya bali eri ewala nga n'omuzikiti basobola kugutuukako nga n'emizikiti egiriiyo, nabbi yabajjako ejjuma n'aba n'omuntu n'omutambuze, naye ejjuma hadithi nyingi tasaala bwe kimu bwe kityo ku mukyala. Naye alina endowooza eyo Ibn al-Hazm fi al-Muhalla ku nsonga eyo yagiremerako ennyo, naye nga akthar ulama bagamba nedda. Era mu al-aqwali shadha, mu bigambo nga binafuwa nga byawukana n'entegeera y'abamanyi abasinga obungi, sukut al-jum'a wa-dhuhr amman hadara al-eid fima idha waqa'a al-eid yawm al-jum'a. Nti ejjuma, olunaku olw'ejjuma bwe lubeera nga lusinkanye olunaku olwa Idi, kiba kitegeeza nti Idi tegenda kubeera nga esaalibwa, ejjuma tejja kusaalibwa ne dhuhuri. Kyekigambo nakyo kinafuwa nnyo, kyekigambo kinafu. Baulama bonna bagamba nti ekyo mujma'u alayhi, baulama bakyegattako nti olunaku khams salawat, tusaala essola 5 fi kulli yawmin wa layla, ekiro n'emisana tusaala essola 5. Sala 3 tuzisaala kiro, magharibi ne isha ne subuhi, then dhuhuri ne asiri zetusaala emisana. Kakati bw'ogamba mbuno nti ate ku lunaku olw'ejjuma zigenda kufuuka ssola 4, ate oba
olunaku olw'ejjuma nga lwegattise n'olwa Idi zigenda kufuuka nnya, ate kiba kigenze wala. Omuntu yenna abatasadde ejjuma alina okusaala dhuhuri. Egamba kitegeeza nti ejjuma edda mu kifo kya dhuhuri ku lunaku olwaki, ku lunaku olw'ejjuma. Then bw'aba tasadde ejjuma dhuhuri erina okubeerawo olw'ensonga nti khamsun salawat, sola ziba 5 fi kulli yawmin wa layla. Mu bigambo era ebinafuwa, ebigambo nga binafuwa nga byogera abamanyi batono naye abantu ne babisoosowaza ne babiteeka ne mu society, kwe kubeera nga abantu bagamba nti taqdimu as-sitti min ash-shawwal ala qada'i ramadan, nti omuntu asobola okusooka okusiba sittati nga tannaba kujjuza zeyyamu Ramazan. Nakyo kyewuunyisa nga ajma al ulama, abamanyi be bakyegattako nti farada erina okubeera mu maaso ga sunna. Gamba tusoosowaza farada nga tetunnaba ate kugenda ku sunna. Farada yasooka ne tuzzaako sunna, then ate sunna tasobola kubeera mu maaso gaki ga farada. Ekyo mujma ale baulama bakyegattako. Akati gwe osobola okukyogera mu mbeera ate ng'ogenda kujjawo bingi. Bw'ogamba nti n'abantu basooke basibe sittati nga tebannaba kujjuza Ramazaani, n'ebigambo ebiri mu hadithi biba tebijja kutegerekeka bulungi, kubanga Nabbi sallallahu agamba nti khamsun, Nabbi sallallahu agamba nti man sama Ramadana, omuntu bw'abanga asibye omwezi gwa Ramazaani. Bw'ogenda mu bitabo ekigambo ekyo kyokka okukivuunula, bakivuunula nga bagamba qadaan wa ada. Olina okusiba Ramazaani mu mbeera ng'osiibye ennaku 30 n'ozijjuza, oba qada bw'obanga walyamu n'obeera ng'ojjuza ezo ze walyamu. Thumma eyo harfu at-tartibu wa ta'qib, oluvannyuma lw'okujjuza Ramazaani n'oluvannyuma lw'okusiiba ennaku 30 mu mwezi ogwa Ramazaani, atba'ahu bisitti min shawwal, n'osooka osiiba sittati. Kiba kitegeeza nti nno omuntu afuna engule ey'okusiiba sittati y'oyo amaze okusiiba Ramazaani ennaku ne ziggwaayo, oba oyo eyalyamu n'ajjuza ezo ze yalyamu, oluvannyuma n'asooka asiiba sittati. Kati bw'ogamba nti tusobola okusiiba sittati nga tetunnaba kujjuza ezo ze twalya mu Ramazaani, oba olaga nti nno sunna ejja mu maaso ga farada, ate nga farada gye tulina okubeera nga tusoosowaza. Fadainullahi ahaqu bilqada, Allah byatubanja bitukakatako bye bisoosowaza okusinga ebya sunna. Era min almasaili ashadha, era min aqwali shadha, mu bigambo ebimu nga birebera nga binafuwa nga byawukana kubamanya basinga obulungi, annahi an sawmi yawmi sabt, abantu bagamba nti olw'omukaaga terusiibibwa, nga beesembesa hadithi emu yokka, hadithi eri mu sunani abi Dawuda, hadithi 2421, ne Tirmidhi hadithi 744, hadithi ya Abdullah bin Busr in sahha ani Nabi sallallahu alayhi wasallam qala la tasumu yawma as-sabt, temusiba lwa mukaaga illa fima ifturida alaykum, okujjako nga musiiba Ramazaani. Bw'ogenda mu nahawu al-istithna illa fima ifturida alaykum, eyo al-istithna dalilu tanawul, kasita ojjamu kuba kuyingiramu ebintu bingi. Temusiba lwa mukaaga okujjako nga musiba Ramazaani, era kifaanagana temusiba lwa mukaaga okujjako nga musiba sittati, era kyekimu temusiba lwa mukaaga okujjako nga musiba Arafa, temusiba lwa mukaaga okujjako nga musiba ennaku enjeru, temusiba lwa mukaaga okujjako. Abamanyi nahawu ekiba kitegeera al-istithna dalilu tanawul. La tasumu yawma as-sabt, temusiba lwa mukaaga illa fima ifturida alaykum, okujjako nga musiba ennaku
ezikakata obanga musiba ramanzani. Wa illam yajidu ahadakum illa lihaa inabin, omumwe bwabeeranga yasiibye olw'omukaaga ate nga terusiibibwa nga talina kyasibukirako okuggyako akati, falyamghudhu kakagaayegaye abeere ng'asibirukuka. Nekyo ekisembayo mulimu engeri ya kalkala. Hadisi ebeerebedde nabbi yandibadde agamba nti temusiba lwa mukaaga, omuntu waba asibye olw'omukaaga asibirukuke. Naye ate okutugamba okulya akati tukagaaye ate tubeere nga tusibirukuka mulimu question mark nayo. Kale insaha tukkiriza nti hadithi eyo ntuufu nga nabbi sallallahu alayhi wasallam yagamba tetusiba lwa mukaaga okuggyako nga tusiba ramanzani. Ekyo ekigambo kyanafuwa eri abamanyi bonna abasinga obungi, nga kyanafuwa olwa hadithi entuufu eziri mu Bukhari ne mu sunani endala ezaawukana ne hadithi ya Abdallah bin Busr. Kikyo Ibn Qayyim kyagamba tosoma hadithi okuggyako ng'omaze okugitunuulira yonna yonna. Tosobola na kuba hadithi emu nga hadithi gy'olina eyawukana ahadithi nyingi. Okugeza hadithi eno eyaffe eyegamba nti tusiba lwa mukaaga eyawukana ahadithi ezisukka 15. Kakati hadithi bwebeera nga eyawukanye eri mu sunani ng'eyawukana hadithi eziri mu Bukhari ne Muslim, tukwata hadithi eno eyawukanye n'eziri mu Bukhari ne Muslim ne tuziteeka kasasiro. Ekyo kitege ddala abasoma hadithi baba bakimanyi. El hadith nshadh, hadithi ebeera ntuufu naye enafuwa bwebeera nga eyawukanye ne hadithi ezisingako amaanyi. Mu hadithi ezisinga mu hadithi ezinafuya hadithi eyo ze zino wammanga. Esooka hadithi ntuufu eri mu Bukhari 1985, 1985 ne Muslimu hadithi 1048. Mu abandaba byangu byakufuna ogenda ku Google n'ogamba nti njagala hadithi eri mu Bukhari 1985 hadithi ya Abi Huraira. Nabbi sallallahu alayhi wasallam yagamba la yasumu ahadukum yawma al-jumu'ah, temusiba lwakutaano. Kitegeerekese tetusiba lwakutaano olw'ensonga nti eyidi yaffe ebeerawo mu wiiki. Tetusiba lwakutaano illa an yasuma qabla au ba'da. Naye nabbi n'atukkiriza okusiba olwokutaano mu fomati bbiri. Tetusiba lwakutaano okuggyako nga wasiibye dde before obadde after. Kyategeeza nti okkirizibwa okusiba olwokutaano nga wasiibye olwokuna. Bw'osiba olwokuna n'olwokutaano tewali buzibu, oba okusiba olwokutaano n'olwomukaaga. Eri hadithi egamba tetusiba lwa mukaaga, ate nabbi agamba mbakkiriza okusiba olw'omukaaga bw'oba osibiddeko olwokutaano, era mbakkiriza okusiba olwokutaano n'olwokuna, era mbakkiriza okusiba olwokutaano n'olwomukaaga. Kati hadithi eyo ebejjeewo hadithi eri, ate ng'eno hadithi eri mu Bukhari. Hadithi eyokubiri olw'obufunda lw'ebiseera hadithi ya Juweriya. Hadithi ya Juweriya eri mu Bukhari 1986, 1986 ne mu Sunan Abi Dawuda hadithi 2222. Nga Juweriya atunyumiza lwalinaku lwa Juma, dakhala alaiha yawma al-Jumu'ah. Nabbi sallallahu alayhi wasallam yagenda ewa mukyala we Juweriya. Ekisanja kyali kikye era nga yafumba. Bw'atuuka mu maka ge Nabbi sallallahu alayhi wasallam wa mu kisenge kya Juweriya, Juweriya n'aleeta emmere n'amuwa olwokutaano abeere ng'ali ekyemisana, naye nga wahiya saima, naye nga yafumbye emmere ye yasiibye. Yasiibye ddi? Yasiibye olwokutaano. Nabbi n'amugamba taala tagadda, jangu tulye ffenna ekyemisana. Nabbi nga tayagala kulya yekka. Faqalat, mukyala kyava agamba nti inni saima, nze nasiibye. Nabbi sallallahu alayhi wasallam n'amugamba nti asumti amsi, wasiibye eggulo limu okukkiriza okusiba olwokutaano. Ya hadithi gye tuvuddeko tosiba lwakutaano obanga wasiibye dde before, oba osiba olwokutaano ng'ojja kusiiba dde after. Kati Nabbi amugamba asumti amsi, wasiibye eggulo limu, wasiibye olwokuna.
qalat la asasibye lwakuna. Nabbi n'agenda mu maaso, turidina an tasumina ghadan, onoosiiba enkya. Lwakutaano nabbi amugamba onoosiiba enkya, onoosiiba Saturday, enkuleke ogende mu maaso n'okusiiba Olwokutaano. Naga ate mbadde siriiredde kusiiba. Namugamba ifutari, siburukuka, olw'ensonga nti ne bagamba temusiba Lwakutaano okuggyako ng'osiibye the before obadde after. Then kati hadithi eno eri egamba temusiba Lwamukaaga okuggyako nga musiba Ramadhan. Ate nabbi agambye mukazi we enkukkiriza okusiba Olwokutaano ng'ojja kusiba Olwomukaaga, olw'ensonga nti ate tewasibe Lwakumeka, Lwakuna. Then omukyala n'asiburukuka. Ekyo nno kikulu. Neyo hadithi eri mu Bukhari eraga nti Olwomukaaga nabbi yatukkiriza okulusiiba nga terulinako buzibu. Simanyi oba Olwomukaaga lwabakola ki, nange simanyi. Waliwo hadithi ya Aisha, ezo nno hadithi nkulu nnyo. Hadithi ya Aisha eri mu Bukhari 1097. Mbisoma mpola mpola lwakuba nti abantu mubiteekamu feeling naye nga hadithi zitegerekeka, lwakuba nti mugamba nti ffe abagurupu eno ffe tukola kino, which is not good. Tuli ku bigambo, muleeta ebigambo ebinafu ne mubiteeka mu society, ate nga ebigambo byemuleese mu society byawukana ahadithi entuufu nnyingi. Okugeza hadithi ya Aisha eri mu Bukhari 1097. Bukhari 1097. Aisha radiyallahu anha tugamba kana sallallahu alaihi wasallam yasumu Shaabana kulla. Nabbi sallallahu yasiba omwezi gwa Shaabani gwonna from day 1 mpaka ku lunaku olusembayo. Ekyebuuzibwa question ziri bbiri. Nabbi atugamba mu hadithi eri ennafu nti la tasumu yawma sabt, temusiba Lwamukaaga illa fima fturida alaikum, okuggyako nga musiba Ramadhan oba omwezi ogwa Katala. Abaffe Shaaban si Ramadhan, ate nga Shaaban si mwezi gwa faradha. Ate Nabbi sallallahu yasiba mwezi gwa Shaaban. N'ekirala mu mwezi ogwa Shaaban temulimu Lwamukaaga, automatically mulimu Olwomukaaga lwa mirundi ena. Olwomukaaga lulina okubeera mu mwezi emirundi ena. Kiba kitegeeza ki? Nti Nabbi sallallahu alaihi wasallama yasiba Olwomukaaga. Abazoga nti ekyo kyo kiri ku gundi, ekyo kyo kiri khas li Nabbi sallallahu alaihi wasallama. No problem. Bw'oba ogamba nti kiyawulidde ku Nabbi, oyinza naawe okutuwa hadithi ku nsonga eyo nti kiyawulidde ku Nabbi. Hadithi eri mu Bukhari 1097. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yasiba omwezi gwa Shaabani gwonna n'agumalako. Mu mwezi ogwa Shaabani mulimu Olwomukaaga, ate mu mwezi ogwa Shaabani teguli compulsory. Niyo hadithi n'ebeeranga yawukana hadithi eri. Tayib, waliwo hadithi endala, hadithi eyokuna, hadithi ya Abi Huraira eri mu Muslim, hadithi 1063. 1063. Hadithun eri mu Bukhari. Nabbi sallallahu yagamba, hadithi ya Abi Huraira, Nabbi sallallahu yagamba afdalu siyamu, okusiiba okw'ettendo, okusiiba okw'omugundu baada Ramadan, ng'oggyeko omwezi ogwa Ramadhan. Okusiiba kw'embalamira, okubeera nga mukusoosowaza ng'oggyeko okusiiba omwezi ogwa Ramadan. Kwe kusiba kwe kuluwa. Afdalu siyamu baada Ramadan, okusiba okw'ettendo okusoosowazibwa eri omusiraamu yenna ng'oggyeko omwezi gwa Ramadhan. Shahrullahi al-Muharram, okusiba omwezi gwa Allah oguyitibwa Muharram. Mu mwezi ogwa Muharram mulimu Olwomukaaga. Nabbi yandibadde atugamba nti omwezi ogwandibadde gusibibwa ennyo ng'oggyeko omwezi gwa Ramadhan yandibadde Muharram, naye temusibiramu Olwomukaaga. Naye yagamba yagala okusiiba omwezi ogw'ebbeeyi ogusibibwa wewe omwezi ogwamungu oguyitibwa al-Muharram. Waliwo hadithi ya Abi Milhan al-Qaisiyyi, eyo hadithi nayo nkulu. Hadithi eri mu Musnad Abi Dawuda, hadithi 2400
49. Kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, yali nabbi saa sallama yamuruna nga atulagira annasuma albiidha, okusiiba ennaku enjeru. Fakiti zetulimu kati, nabbi saa sallama yatukubiriza okusiiba ennaku enjeru. In fact nabbi kyeyakola mu hadithi eno, ennaku nazineminga nagamba 13 olw'13 wa 14 n'olw'14 wa 15 n'olw'15. Ekyo kyaggwa nabbi yafundikira nagamba musibe ennaku enjeru nazineminga olw'13 olw'14 n'olw'15. nabbi teyagamba lwa bbalaza, teyagamba lwa ssande, teyagamba lwakuna, teyagamba lwa mukaaga. yaneminga bw'olabanga omwezi nga gwa nnaku 13 gwa nnaku 14 nga gwa nnaku 15, ezo ennaku bw'ozisiiba hiya oba hunna kahayati ddahari, ofuna empeera ezenkanankana n'omuntu asibye omwaka mulamba. Emyezi ennaku ezo 3 bw'ozisiiba obanga asiibye omwaka mulamba. nabbi azineeminze olw'13 olw'14 n'olw'15. nabbi bw'aneeminga olunaku kwekyo kyaba aneeminze tetuddamu kubuuze. For example, nabbi saa sallama yatugamba olunaku olusooka mu mwezi ogwa Shawwal ye Yidi. Akati Yidi olunaku olusooka mu mwezi ogwa Shawwal ebeera Yidi, oba lwa balaza ebeera Yidi tetusiiba, oba lwakuna ebeera Yidi tetusiiba. Ate awamu n'ekyo nga nabbi asiibanga olw'ebbalaza n'olwokuna. nabbi n'alangirira n'agamba nga ennaku z'omwezi 10 mu mwezi ogwa Dhul Hajj ebeera Yidi enkulu, Yidi al-Adha, oba lwa Sande, oba lwa Krisimansi, oba lwaki, oba Easter, affe ebeera Yidi olunaku olw'10 mu mwezi ogwa Dhul Hajj. Nakino bwe kiri, nabbi agamba nti olw'13 olw'14 n'olw'15 ezo ennaku njeru bwe zisinkana olunaku lwonna, ezo ziba nnaku njeru, oba lwa mukaaga, oba lwa Sande, oba lwa bbala. Hadithi esobola okukijjayo obulungi, hadithi ya Aisha eri mu Tirmidhi, Albani yagisahaha, nga eri mu Tirmidhi hadithi 746. Abala baginafuya naye bangi nnyo bagisahaha. Hadithi entuufu eri mu Tirmidhi 746. eno hadithi nnungi nnyo ku nsonga yaffe. Kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, yali nabbi sallallahu alaihi wasallam yasumu min ash-shahri, yasiiba mu mwezi ogumu ng'asiiba nnaku njeru, as-sabt wal ahad wal ithnain. Yasiiba olw'13 lwali lwa mukaaga, n'asiiba olw'14 lwali lwa Sande, n'asiiba olw'15 lwali lwa bbalaza. Mulimu ebintu bibiri. Yasiiba olw'omukaaga yali asiiba nnaku njeru. Nabbi asiiba nnyo olw'ebbalaza n'olwokuna, naye yali asiiba olw'ebbalaza olwo yali asiiba nnaku njeru. Aisha agamba nabbi yasiiba ennaku enjeru mu mwezi ogumu, yasiiba olw'omukaaga, n'asiiba olw'essande, n'asiiba olw'ebbalaza. Wa min ash-shahri al-akhar, ate omwezi ogwaddako ng'asiiba nnaku enjeru, yasiiba ath-thulatha olwokubiri, yali asiiba olunaku olw'13 lwakwatagana lwakubiri, wal arbia olunaku olw'14 lwakwatagana lwakusatu, wal khamis n'olunaku olw'15 lwakwatagana lwakuna. Yandibadde agamba yali asiiba lwakuna, olwokuna yalusiiba naye ng'asiiba nnaku njeru. Kiyinza okubeera nga kikwatagana ng'osiiba ennaku lwakuna ate nga osiiba sitati, ate the same time oyinza okuba nga tukwataganya ennaku njeru ate ng'osiiba sitati, nakyo kiba birungi ku birungi. Nolwekyo eyo hadithi yaffe eba etulaga nti nabbi saa sallama yasiiba ennaku enjeru, yasiibiramu olw'omukaaga, olw'essande n'olw'ebbalaza. Ate omwezi ogwaddako n'asiiba olwokubiri, olwokusatu, olwokuna, yali asiiba nnaku njeru. Hadithi eyo ejjawo eri egamba nti tusiiba lwa mukaaga. Hadithi eddiira esembayo, hadithi ya Abi Ayyub al-Ansari. Hadithi eri Muslimu 1164. Hadithi ya Abi Ayyub al-Ansari. Nabbi saa sallama yagamba man sama ramadana, omuntu bw'osiiba omwezi gwa Ramazan, thumma atba'ahu 6 min Shawwal,
n'ogoberezaako ennaku 6 oluvannyuma ng'omaze okusiiba Ramadhan n'okuliwa ezo zewaliddemu. Thumma bange tegeeza tartibu wa ta'qib. Thumma atba'ahu bisitti min Shawwal, n'ogoberezaako ennaku 6 mu mwezi ogwa Shawwal. Kaana kasiyami dahr, ofuna empeera ezenkanankana n'omuntu asiibye omwaka mulamba. El afdal, ekisingako obulungi ng'osiiba ennaku ez'enjeru, ekisingako obulungi antasuuma asitta mutawaliya, kwe kubeera nti osiiba ennaku ez'omukaaga mufulirizo continuously nga toliddeemu. Era yali enkola y'abasahaba, baasibanga sittati mufulirizo ne babeera nga bafunye empeera ey'okubeera nti basiibye omwaka mulamba. El afdal wal ahsan an tasuuma sitta mutawaliya, n'osiiba nga toliddeemu aqba yawm al-fitr. Sabalangira nti enkya yidi n'olya yidi, then after yidi n'otandikirawo. Eyali enkola y'abakitaffe, Mungu abatusaasirire, era yenkola yaffe fact taata yina embeera egamba nti asiibye Ramadhan amuwa olugoye lwa yidi oba ekkanzu n'ebirala, then ate asibye sittati ate n'amuwa ekisingako kuba ekyo kye yawadde abasibye sittati, ng'agamba ono asibye mwaka mulamba. Kati naffe olunaku olw'omunaana mu mwezi ogwa Shawwal yali yidi yaffe, era nga twambala bulungi ku lunaku olwo, era nga tulya munyige. In fact bw'ogenda mu bitabo bagiyita Eidul Abrar, olwakuba nti abalala bagamba bid'a biki by'omu alina entegeerayo, naye nga Eidul Abrar emanyiddwa nnyo mu nsi nnyingi nga Saudi Arabia, Pakistan, Misiri wa. Ekikulu siri ku Eid wa si Eid, n'ekikulu basahaba baasiibanga ennaku 6 nga tebaliddeemu. Tosobola kusiiba ennaku 6 nga toliddeemu okuggyako osanga olw'omukaaga, naye ffe tusiiba sittati, tetusiiba lwa 6. Kubanga Nabbi agamba man saama Ramadana thumma atba'ahu bisitti min Shawwal, oluvannyuma n'ogoberezaako ennaku 6 oluvannyuma lw'okusiiba Ramadhan n'okuliwa ezo zewaliddemu. Naye fa in farraqaha, omuntu senga aba asiibye mu matobotobo, au akharaha, oba n'asiiba ku 10 erisembayo, yusdaq annahu atba'ahu sitt min Shawwal, naye era aba afuna amakulu ge gamu nti asiibye ennaku 6 mu mwezi ogwa Shawwal oluvannyuma lw'okusiiba Ramadhan. Wa innama kana dhalika kasiyamu dahr, omuntu afuna empeera ezenkanankana ng'omuntu asiibye omwaka mulamba. Lianna alhasanata, bw'okola ekirungi kimu bi ashri amthaliha, ate ofunamu ebirungi 10. Man jaa bilhasanati falahu bi ashri amthaliha, bw'okola ekirungi kimu Allah akuwamu ebirungi 10. Kiba kitegeeza ki? Fa Ramadan, bw'osiba omwezi ogwa Ramadhan bi 10 ashhur, Allah akuwamu emyezi 10. Ate wa sitt, ate bw'osiba ennaku 6 bi shahrain, Allah n'akuwamu emyezi 2, emyezi 12. Nziramu, bw'osiba omwezi gumu gwa Ramadhan, Allah akubalako nti osibye emyezi 10, then topingako ennaku 6, Allah akubaleko nti osibye emyezi 2, gy'emyezi 12 egibeera mu mwaka. Ne bw'oba nga biri tobitegedde, naye nga otegedde kino kinkolera. Bw'osiiba omwezi gumu, Allah akuwamu emyezi 10. Bw'osiiba ye ennaku 6, Allah akuwamu emyezi 2, n'oba nga osiibye emyezi 12. Oba mu njogera ennyangu, bw'osiiba olunaku lumu, Allah akuwamu ennaku 10, then bw'osiiba ennaku 30, Allah akuwa ennaku 3, then bw'osiiba ye ennaku 6, Allah n'akuwa ennaku 6, ennaku 360 ezibeera mu mwaka. Mu mwaka mubeeramu ennaku 360, olwakuba bano abakalenda bo bagamba 365, naye ffe batunuulira omwezi. Fakti mu kitegeera bandaba abasiraamu be bagoberera ennaku z'omwezi, ate bano abalala bagoberera ennaku za kalenda.
era omusiraamu bwakugamba nti olwaleero ennaku z'omwezi 15 era omwezi okulaba waggulu nga n'akawuka okalaba, niyo tugamba nti ennaku z'omwezi 2 oba 3 nga n'omwezi ate nga guli mu makkati g'eggulu, kati netugamba omwezi gwa nnaku 2, ekyo saala kugendayo. Naye nga ekikulu mu byonna hadithi yaffe eno nkulu ngigaziyizzaamu katono nti man saama ramadaana, omuntu obanga osibye omwezi gwa Ramadhaani thumma atba'ahu bisiti min Shawwal, oluvannyuma lw'okusiba Ramadhaani adaan wa qada, nga omaze okuliwa ziwalyamu nga naziri kati waziryamu, oba omaze okufuna engule ate ekupushinga okusiba sitati, tosiba sitati okujjako ng'omaze okujjuza ziwalyamu olwo okujjako ng'omaze kubanga bakadde baffe bo bakyogera lunwe ne bakivunula mu nzivunula ate ey'omuggundu. Tuwerekera omugenyi omuwerekera ng'ennaku z'amaze okukyalira ziweddeyo, ngo hajjati bw'anaava mu Butambala nga azze ewa Soweedi, nti Soweedi nzize kukulabako, kati Soweedi babanga bazze okukulabako ngenda kumala wano wiiki emu, akati n'ogamba ate maama ate ngenda safaari, ngenda Pakistan, ngenda Saudi Arabia, sijja kufuna chance ya kuwerekera, kati mbadde njagala nkuwerekere nkutuuke ku baasi kati okomewo ofune thawaabu ez'okuwerekera. Abantu bagamba nti kirabika Soweedi anywedde kyayi w'enjaayi, oba bigambo babaze okutabuka. Towerekera muntu atannaba kumalayo nnaku ze zagenda kuba naawe mu makaago, omuwerekera ng'ennaku ziweddeyo, n'owerekera omugenyi. Ffe tuwerekera omugenyi Ramadhaani atukyalidde nga tumaze okumusiiba n'okujjuza ezo ze twalyamu. Olwaleero ebigambo bibadde biwanvuwanvumukko, naye nga tusookedde ku nsonga ebadde enkulu nti as-salafu saalih, ebigambo nga binafuwa okusinga ku bigambo ebiri ku mulamwa. Bino ebigambo ebinafuwa tebabisomesa. Kyova olaba Maliki bonna bagamba nti hadiisi eno eyakati twagikweka eno wansi mu kasero, naye tulabidde ate abantu bagireese. Ebyo tebisomebwa bigambo bya wansi. Nolwekyo kwegamba alqawlu shaadh mufaaraqati alwaahid min alulama saa'irahum, omumanyi omu bw'abanga yawukanye ne abamanyi abasinga, oyo omumanyi omu tetumutwala, tugenda n'ekirimba kibeera nga